Gavumenti yakuyamba okuddukirira abantu abayisiddwa obubi mu ssi mu disitulikiti y'e Rakai n'aleka abantu abali mu bibiri mu ggombolola y'Ekyebe ne Kakuuto nga tebalina we beegeka luba. Mu kiseera kino abantu abawerako mu muluka gw'eminziiro basula wabweru mu matundubaali n'emimwanyi oluvannyuma lw'ennyumba zaabwe okusuulibwa mu Tenzaggulu eyayita ku lunaku lw'omukaaga. Omubaka w'e Kakuuto mu Paalamenti Christopher Kalembe kw'ossa n'omubaka wa gavumenti e Rakai Charles Mubiru batuuseeko mu byalo eby'enjawulo naddala mu ggombolola y'Ekyebe okuli n'eminziiro, Kigazi, Kamangi ne Kakuuto gye bawuniikiridde ku mbeera abantu gye balimu nga babalaajanidde nti tebakyalina mayumba. Embeera yabadde ya musisi okujja ng'evumanga mmotoka nga situmanyi njawulo yonna. Ennyumba zitandika okufuumuusa empewo nga zigwa bugu. Kale byatukubye naye kale omuntu nyamuga nti byankubye nga talaba damage naye nga byatukubye. Nange nabadde ku kapate wendi nagenza okulaba ettaka nga litandika kubumbulukuka enduulu nange nadduse okujja kutaasa famire yange twavudde ku pati. Nagenza okutuuka wano ennyumba yange ng'eri ku ttaka abaana nga bali badduse mukazi wange namutuute ku ddwaliro TZ gye yafunidde obujjanjabi. Bafunye ekizibu ssaawa mwenda ez'emisana 10 awo ekintu ekijja ne kiyoola amayumba gonna mu kyalo. Twaweddeyo wonna n'ensozi zakankanye buli kintu mukama wange. Tusaba gavumenti etuwe emmere, amatundubaali n'omusenyu. Emmotoka ze zituwa omusenyu buli muntu tripu 3 oba 2 twezzeewo mpolampola mukama wange. Nagenza okuwulira nga mpulira ennyumba ekola ki eyuguma waggulu. Ngamba nti ennyonyi yezidde okumpi. Nagenza okuwulira nga wamma ekiri wansi awo nagenza okuwulira nga ndaba entebe zonna zibuuka bwe ziti. Kati awo nimbagamba abaana tufudde nti alabika ono musisi. Kati abaana babaddewo omuvubuka yaddeyo alina obwangu waddewo obwana obutootota awo myaka 2 mu kitundu. Ye n'abukwata n'abukasuka wabweru. Baali twagala emmere, tulina nsigo, ennyumba zonna ziwambuse. Twagala tutukuze omusenyu oba seminti tusobole okuyambibwako omuntu ayongereko k'ayina naye. Baka Kalemba mu kwogerako ne WBS TV agambye nti embeera yabasusseeko era n'ategeeza nti mu kiseera kino ali mu kukola alipoota okugitwala mu Paalamenti enkya ku Lwokubiri okubategeeza embeera eyagudde ku bannalakayi. Mu kifuba n'ensingo kuba ebisenge byabakubye kati ono gwe tuva okulaba wano mu ddwaliro e Kakuuto ekisenge kyamukubye ng'adduka ng'agenda ne kimukuba alumizibwa nnyo mu kifuba n'ensingo. Nebo obulujjanjabi babufuna ekirungi nti bategeeza bulungi nti bafunye obujjanjabi obumala nti bakyafuna obujjanjabi wano ffe bazza abasawo b'e Kakuuto abasobodde okuyamba. WBS we yaviiridde mu Kakuuto nga bonna ge bakaaba ge bakomba olw'embeera gye balimu. Eggulire lino likusakiddwa Pascal Lutabi ku lwa WBS TV e Rakai.